bantu baffe naddala abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi newankubadde nti gwe nnina musajja mutunuulizi wa nsonga za byabufuzi naye nga ali nnyo ku sayidi eya NRM ye mukulembeze akulira ekibiina ekya Yellow Checkers si mulala Tony Ssekigudde ate era nja kwegattibwako n'omulala maaso awo naye tulabe engeri gye tugenda okuba nga tutambuzaamu essaawa yaffe eno. Essaawa eno tugenda kuba na bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira era tetwandyagadde oveewo newankubadde nti akadde kabeera katono ddala. Wano ku Christianity Focus Center twagala bajjukiza nti tuli mu nteekateeka eza National Prayer Day era amabaasa gamaze okubeera nga gatuuka mu bifo ebyenjawulo bye mugenda okubeera nga mugendamu musobole okwefunira ebbaasa eyo. Ebbaasa eyo yanjawulomukko kubanga eriko era ekulambika engeri gy'ogenda okuba nga owandiikamu ebyokusabira bye bya 2026 oteekemu awo mu bbaasa ogisiiringe bulungi ng'otaddemu n'ensigoyo embereberye eya 2026 akati naawo ogiteekamu awo nno n'osooka osiiringa n'olinda olunaku luli olwanga 31 Desemba wali ku Odi Kampala ojja nayo n'olinda akaseera ak'okuwaayo n'ogireeta munange no tujja girisiivinga bulungi. Teekako erinnya lyo kungulu era ekifo weekiriwo wandiika erinnya ate era n'essimu yo ne wa gy'obeera wuno weewali kakati n'ofuneyo olupapulo olwereere wandikako ebyokusabira bye bya 2026 oteeke mu bbaasa eyo osiiringe olinde luli akaseera ak'okuwaayo ojja kusobola okukifuna. Bannakibuye mugendaawo ku Viva General Merchandise mujja gifunawo awo so nga ate abayiteeka buuso awo mukyameko ku Total mubuuze mwana mulenzi no Crutch ajja kubeera nga agikuwa. Enateete eri ku C&S opposite Centenary awo nno nawo ojja kubeera ng'ozijjawo n'ebifo ebirala nga bw'onoolaba nga tukutegeeza nga tuyita ku mikutu gyaffe KTV ne Kingdom FM olina okuba ng'owuliriza bulungi. Bwana Ssekigudde tukwaniriza ssebo obuuza ku balabi baffe n'abatuwuliriza. Abatulaba mukama waffe yeebazibwe nnyo abenzikiriza endala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam. Njagala kutwala okwebaza ennyo Pastor Kiganda mu nteekateeka ennungi gy'aliko era tukunga bannayuganda mwenna ennaku z'omwezi nga 3 mulumu tugezeeko okujjumbira okubaawo kubanga ebiseera ebisinga bw'oba tusabye mukama nga tomwebazizza ekyamazima n'ebyokola byonna tebisobola kgenda bulungi azi naye okwebaza kintu kikulu nnyo okwebaza mu byoyiseemu kikulu kubanga okuyita mu mwaka kikulu so mu nteekateeka eyo tubeereyo mu bungi. Amannya agange ze National Chairman owa Yellow Checkers Ssabakonzi ekibiina ekirondera manifesto eya President Yoweri Kaguta Museveni. Sebo eryo sirinnya lyo ekyo kitiibwa kyo ate erinnya nze Ssekigudde Tony. So nno njagala kutwala okwebaza ow'ekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni olw'enteekateeka ennungi z'asobodde okukola. Ate njagala okutwala okwebaza mukama wange Edrick Lwabwogo akulira PESAID kyekitongole ekikulira enkonomi ya Uganda kulaba nti okuzuula obutale abantu bongeddwako n'okusomesebwa. So nno ekibiina ekyo oba kigasa kya mugaso mu ggwanga lyaffe Uganda nnyo n'okusomesa kwongerako mutindo. So nno tukubiriza abantu mwenna okusobola okulaba nti mujjumbira woofiisi eyo naddala nnyo abasuubuzi ne mutakaaba nnyo ne musobola okulaba nti musobola okweyongerwako. Ekyansanyusa mu PESAID ewa Chairman Edrick Lwabwogo kwe kuba nti n'alina ennimiro y'emmwanyi naye nga erina essuubi mu kifo ky'ogenda mu zibbanka ogenda wali ku PESAID ne bakuyambako ate nga n'ebintu be bajja obbitwala. Ekintu ekyo bannayuganda nti baali bafunamu okusomozebwa kwali kungi oli nga yenyooma ti nze wemba nyina yiika emu yiika 2 nsobola okulima ebintu byange ne biva ne nfuna we mbitwala. Kati ofiisi eyo egezezzaako ogatta ku muntu wa wansi nti tewenyooma bizinesi yonna gy'okola ki n'oba okola pulasitiika n'oba okola ki ofiisi ekukwatirako
noyongerako ate ebintu ne bigenda ebweru. Kale no kitegeeza nti ofiisi eyo ya ddala, era twebaza President Museveni olw'okuteekawo ofiisi eyo eya PSAID ekulembera chairman Mr. Lwabwogo. Awo tutuuse ne mpulira programu gy'obaddeyogerako. Tugenda mu campaigns era mwe tuli. Tuyingidde ennaku bapulezidenti babuzaayo kati ennaku ngaana okulaba nga bazikupa oluku mu mutwe. Sofa tutandikira awo. Mukama wo oba pulezidenti w'eggwanga era akwatidde ekibiina kya NRM bendera aliwa sofa ne gy'ayitidde bize bitambula bitya? Njagala kutwala okwebaza bannayuganda okusobola okuwulira message eya President Museveni. Era njagala okutwala okwebaza ow'ekitiibwa President Museveni yonna gy'ayitidde okusinziira nti message y'omukulembeze w'eggwanga ebadde mu kusomesa bantu kwejja mu bwavu. Ekyo nno kikulu ddala kubanga buli lwokeera ku makyanga abantu tebalina kasente. Omuntu asobola okubeera nga sente alina sente mu nsawo naye nga atambulira mu butamanya. So nno okutegeera ensi yaffe weetuuse ate ne bannayuganda okwongera okubangulwa n'emu ebyo bye bakola ate n'okujjukiza nti sente za PDM ze mwafuna zaakola ki ly'essira pulezidenti lyabadde atambulirako naye kati lyakyaliko. Tulaba nti ku guno omulundi nga ffe bannakibiina kya NRM pate yaffe ya NRM tutunuulira nti tulina ebitundu 85 ku 100 okulaba nti akalulu kaffe tugenda kawangula mu bungi kubanga abantu balina message okutwaliza awamu. Era tujja kutwala okwebaza nti ow'ekitiibwa President manifesto eyaggwa nga twebalizaamu bonna Mr. Bashasha abateekesa mu nkola RDC abakulembeze bwenna ab'enjawulo n'abayiro kyekasa abakunze kubanga kyekibiina ekibadde kirondola manifesto nti manifesto okutwaliza awamu yatuukirizibwa. Kati tutunuulira nti eya 2025-2031 okusinziira President Museveni mu nteekateeka gy'alina ne mu kusomesa kw'abadde alambika tulaba nti akalulu azitukayina mu bungi. Nakasanda mwaba mu oluguudo mwalusa mu manifesto yaddi eyo kakati bakaaba oluguudo myanzi bukuya n'awasigadde buli mwaka ndulabamu mu manifesto besebo. Kakati ojja genda okutunulira naddala kati nga bwegambye nti ebitundu ebimu nti manifesto etuukiriziddwa ne bukyabulamu obutonotono. Kati ojja genda otunulire kati ng'oluguudo olwo lusobola okuba nga luli mu manifesto naye nga abakulembeze tebafuddeeyo kulondoola. Si mu President Museveni tiyasobola ate okutuuka emyanzi. Balina omujjukiza balina ekyabalonza ng'ababaka ba palamenti kwegenda ku palamenti okuwaayo endowooza naye ojja genda okwesanga mubaka wa palamenti alina ebisanja emyaka 5 nga mu palamenti ateesezaayo mulundi gumu. Fe abamu tetubamanyi nabamanya abamu ababaka naye tubatunulira ku lisiti sente zebakola naye mu palamenti okubanga bateeseza abantu ensonga eyabatwala batono. So nno kino tekiri ku mukulembeze wa ggwanga kiri ku bakulembeze okufaayo okumanya biki ebyabatwaza oba biki ebyabalonza. Campaigns effujjo awo kati tugende kuzaa bonna. Tulaba poliisi yenyoolagana nnyo n'abakyagulanyi so nga ate ne NRM nayo eyina abantu era balaba nga baba bangi mbungi naye ate tetulabayo poliisi kiri awo. N'abamu bagamba nti bwe twalaba ekazo nga balina embuukuuli ziri ab'NRM tebaakwatibwako n'abanuupu baabajjayo. Tuyinza tutya okumalawo effujjo mu campaigns mu nnaku zino ezikola ki ezisigaddeyo ne tubanga wali we twatandikira. Kakati okusooka nze nga nzaali wano siri wa poliisi oba siri kitongole kya poliisi. Buli kintu kyonna kibaako okulondola n'okulaba kitya bwe kyajja kitya bwe kiri. Era awo nja kusooka okwebaza nga ekitongole kya poliisi okuvaayo okunnyonnyola mu kusoomoozebwa okwakyo kwe kyayitamu n'abantu abasobola okuba nti nabo baba mu kulwanyisibwa na poliisi ate ne poliisi nayo neevaayo neraga nti twafuna okusoomoozebwa bwe kuti. Naye nga poliisi erina omulimu gwayo era tetutegeera nti abantu abakuba banuupu baba b'NRM wabula poliisi erina otukola ki erina otuwa lipooti nti abantu bano abali mu ffujjo be bano
baba nupo baba NRM. So no ngamba nti ng'ebitongole bya poliisi byonna bijjumbire okulaba nti era omulimu gwabyo kuuma abantu. Kati nze ku kitongole kya poliisi okukyogerako poliisi mulimu gwayo. Wabula nga mmwe abantu nga mmwe abanoonya obulo baba bagenda okukola effujjo, jjukira nti buli wamu w'oba obeera Kabento oyambadde essaati ye NRM naye nga oyisaamu oba okola effujjo bajja kukukwata. Kubanga tekitegeeza nti oba oliwo NRM kokola effujjo ate tebajja kukukwata. Tekisoboka, ekyo kiri araamu. So nno nkubiriza nti mwenna abantu tusobole okulaba nti bw'oba ogenze Kulaale kuuma emirembe, kubanga President Museveni yasobola okuba nga aleeta era gye tuliko. Era n'ekitongole kya poliisi nammwe mukole ogwammwe, buli muntu yenna akola effujjo mulabike nga akangavulwa bwe kiri aze. Okay, kale mpola mpola nga tugenda kweyongerayo mpola mpola era nga tutambula nkozi tugenda kuba nga twegattibwako council naye abeeko engeri gyakola ki gyatubuuliramu ebiri mu bendo liri lyeruweera eryo lyonna eryo bweri kyagenda kuba atunyumiza n'okulaba butya ye ebintu wabitunuulira era lwaki tetulina kubeera na ffujjo. Tutangidde tutya effujjo era tugenda kubeera nga tubeera tutya n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya, kuba tetwetaaga kulaba bantu bambi nga balwana, tetwetaaga kulaba bantu nga batambula bubi. Kyekirina okukolebwa, kyekirina okuba nga kinogerwa eddagala, era mu buufu obwo twagala kulaba nga munange tetufaananako nga nsi ziri. Ebintu abantu bakoze bingi bye batandyagadde kulaba nga bakola ki nga biggwawo ate mu nnaku bunaku entono ennyo. Kanso Michael Kintu sebo tukwaniriza era ng'ono aspiring MP Katikamu South naye nga wa independent. Sebo buuza ku balabi baffe. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno ogw'okunkyazaako ku TV yaffe eno eŋŋanzi eya KTV, ate era n'abalabi baffe balamusiza nnyo, mwebale nnyo mwebale ddala. Campaigns zitambula zitya w'otusanze awo era tuyinza kutya okutangira effujjo mu campaigns? Campaign so far zitambula bulungi. Ku lwange ewaffe mu bendo lya Luweero eryawamu campaign zibadde tetunaba kuzifuna mu buzibu bwonna, era abantu bamanyi bulungi obuvunaanyizibwa bwabwe nga abakulembeze naddala abeesimbyewo bakandidate benjogerako. Bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe era balabika nga sofa tewannabeerawo bamenya mateeka. Naye twalabye ewuwe eyo yennyini nga waliwo bakandidates abalabikidde ku mikutu n'empapula z'amawulire awamu, emmotoka baazikubye n'abalala. Ekintu ekyo tosobola kukinenyeza nnyo bitongole nga poliisi kubanga abantu baagala nnyo pulezidenti waffe Robert Sentamu Kyagulanyi. Kakati mu kumwagala ennyo buli lwagenda awantu ndowooza yogerako eyo incidence y'okujja kwa pulezidenti. Nalabye emmotoka era nga bagundi babaka n'ababaka babadde n'abawagizi baabwe kawungeezi eyo nga campaign. Obuzibu obuliwo nga tebirina kubiri bya Kyagulanyi. Abantu baffe balina excitement gyotasobola kubajjako kubanga abantu balina embeera nti bw'abanga awagira omukulembeze gundi ate ateekawo embeera nti abawagizi b'omukulembeze gundi balabe be. Kakati mu ekyo abantu baffe baganya okukitegeera nti ebyobufuzi bibeerawo kaseera buseera ate ne bivaawo. Era njagala okutegeeza abatulaba era abatuwuliriza nti bannange ennaku z'omwezi nga 15 January tugenda kuba tumaliriza okulonda. Tugenda kuba tulonda 16 January tujja kuba tumaliriza okulonda. Embeera yaffe egenda kuddayo mu bulamu bwaffe obuli nnomo bwa bulijjo. So muliraanwawo yawagira omuntu gw'otowagira, omuntu gw'owangaala naye yawagira omuntu gwe gw'otowagira. So ebyobufuzi tubitwale nga byakaseera buseera, tebituyingira nnyo mu mbeera za bulijjo. Abo bannaffe abakoze ebikyamu ebyo nange nabirabyeko ku mikutu ndowooza byabadde mu North
abantu nga balwanagana bakuba emmotoka z'abannaabwe. Ekintu ekyo si kituufu era newaffe kyaliyo mu south waliwo emmotoka yange emu bannaffe abamu betuvuganya nabo bagiteega awantu ne bagikuba ne bagezaako okukuba abawagizi bange kwegamba ate ng'ekisinga okunnuma abantu abali mu kibiina ekimu be bakubagana. Kati nze ndi musajja munnakibiina kya National Unity Platform wadde nga saafuna kaadi ya kibiina naye nga bannanga ate aba NUP aba flag bearer ate be balumba ffe bannaabwe abataafuna kaadi ne tutabeera bamativu n'engeri kaadi gye yagabibwamu ne twebuuza ku bantu era ne batusaba twesimbewo. Kakati nalowooza nti obusungu obungi ate baali butadde oba oliawo kubali aba NRM betuvuganya betwagala okujja mu buyinza ekiseera ekiwanvu naye munnanga ate obusungu abantu babutadde nnyo ku onavuganya n'oli avuganya berwanyisa bokka na bokka ekintu ekitali kituufu. Wa wolaba Luweero nga ngenda okuwummulamuko mu kalulu akajja wakati nga oŋŋamba nti mulimuko ne ku ntalaate ez'abantu abava mu kibiina ekimu NRM nga yeegamba Buganda for Museveni. Buganda for Museveni muba temugiwadde omwaganya kasita mutandika okukola mutyo. Era waliwo ekizibu ekyo naye nga Buganda tesobola kubeera for Museveni. Ekyamazima kiri nti abantu b'e Luweero yonna yawamu twaseeseetuka twawagira nnyo President Museveni okumalira ddala emyaka 35 okuva lwe yajja ffenna eri ewaffe munnange myaka 3 kubanga esebo mwakoma mu 2 negine 5 temuwagidde ne guno temugenda muwagira. Ababaka ba NRM betulonze tubalonze paka mu 2021 awo wetukyusirizaamu ate nga President Museveni abadde yakafugira emyaka 35. Kati gino 5 egigaseeko giwezezaana kakati tubawagidde naye ate nze lwakubanze badde sibawagira naye bannanga abasinga obungi omanyi democracy agamba ekyekusalawo kw'abasinga obungi kwe kugenda mu maaso. Abasinga obungi balonze nga ba flag bearer NRM okumala emyaka 35 kitegeeza nti tuwagidde Mwami Museveni ekimala ffe abamu twamuvaako dda naye bannaffe abasinga obungi bamuwagidde emyaka 35 mu 2021 ne tusalawo ne tussa kimu nga nkuyege ne tukyusaamu era twakyukira ddala teri muntu n'omu agenda kuddamu kufuga Luweero nga wa NRM. Katutandikira awo Yellow Check ono mulondoozi wa manifesto ya president eyo nno nayo balinayo amakanda ajja kudda atubuulire oba teri yajja kudda mu kuwagira NRM mu bbendo bende erya Luweero. Tugenda kuwummulamuko katono nnyo naye bwe tukomawo era tugenda kwongera kutunuulira saala ez'amaanyi addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto bw'onodda mu kugayaala Mukama Katonda n'atuggyako ekisa kye munnange naffe tuyinza okufaananako ensi endala ate kye tutandyagadde kulaba mu Uganda okusaba kiko kikulu nnyo. Tulina ne overnight olwaleero era jangu tusabeko ffenna sawa zigenda kubeera emu ey'akawungeezi nga overnight etandika mpaka ku makya sawa zijja kubeera 11 awo nno munnange tubeere ffenna. Then ate ku Sunday tubeera ne services zaffe ez'oku Sunday Christianity Focus Center omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda Saalongo sawa 12 ez'okumakya Bible class sawa 2 tubeera mu morning service Luganda Luzungu sawa 4 ne tulyoka tugenda mu main service era jangu tusabeko ffenna. Ndi ne Mr. Mike Kintu honorable to be katika mu South tukyatambulira ddala so nga ate ndi ne chairman Uganda Yellow Checkers national chairman Yellow Checkers bano nno balondoozi ba manifesto ya President Yoweri Kaguta Museveni. Mukulu Tone tugende ku kaseera kali ak'okulonda waliwo ebigambo ebikozesebwa saidi eni emu egamba kalonde kakuume kakole ki ebyo nno byaleese obuzibu saidi eni endala egamba sebo temuyina buyinza ne voter protectant gw'oliawo okukuuma kalulu nedda sebo buli omu twamuwa ba agents yasobola okubeerawo. Birowoozo ki by'olina era gwe etteekeyo eriki ku nsonga ezitambula mu ggwanga ezatuuse okusitula akakiiko akakuuma eddembe okuvaayo ne kagamba poliisi erina okukola ogwayo? Njagala kwebaza ebitongole byonna ebivuddeyo okuvaayo okulaga nti buli muntu yenna afuna obwenkanya naye nze
Mr. Byabakama nkwebaza ssebo olw'omulimu gwo gw'okoze obulungi. Kituufu abantu bano balina ba agent. Naye nga babiri buli candidate. Yes. Naye nga ate ffe aba NRM tukimanyi bulungi nnyo nti akalulu tugenda kawangula. Era tukimanyi bulungi nnyo nti Uganda erina obukuumi obumala mu bbanga lye tumaze. Twali bali tugamba nti abantu basigale n'eddembe lyabwe babeerewo. Omuntu yakubye akalulu avudde eri mu kyalo alabe ng'omuntu gw'alonze bamulangiridde. Kubanga ffe tusuubira Mr. Byabakama obuwagizi tubulina ku lawundi gyeri abantu bagenda kulonda president, abantu mubaleke babeerewo. Kubanga era tuzenga tulonde era tuzeranga tulonde ebbanga lyonna ng'era bakola ki? Babeerawo. Kakati gwe buvaayo n'ogamba nti genda ewaka anaategeera ate bajja kuvaayo bagambe nti NRM yatubbye ate nga kuguli omulundi bannaffe baatubba. Baani ababba baani? Bababba akakadde kamwe. Baatubba abanuupu. Kati kuguno omulundi twadde tusuubira nti obuteekwasa mu byonna kubanga obukodde bwe baayitamu bonna okubba twabuzuula. Kati Mr. Byabakama abantu baleke babeerewo bafune kwegamba tubasiike omupiira gwabwe bategeere nti kituufu NRM ekyasobola kubanga ffe tageti yaffe kana akalulu tetukatunuulira nnyo oba tutunulira biri mu maaso, tutunulira future ey'emyaka 10 tugenda kubeera tuti. Era tumanyi bulungi nnyo nti akalulu kano Mr. Kintu ng'omukambwe bwe tutunulira ekifaananyi emyaka 10 gikanze alina okukkiriza bwe mutunuulira ekifaananyi, bwe tutunulira ekifaananyi ekiri wansi ku gulawundi tutunuulira NRM ya makanda g'esimbi. Mr. Byabakama abantu baleke babeere ku bululu balonde basigalewo. Mpozi kyenkuutira nti mulina okukkiriza ate ebivudde mu kulonda kubanga ate temuteekawo ffujjo wabula beerawo owulire gwe bakoze eki gwe balangiridde. Banaakeera ku makya ne balangirira Kyagulanyi gwe tunaagubya naye tetusuubira nti basobola okukeera ku makya nti balangirire Kyagulanyi kubanga tutunuulira embala y'obukulembeze kati abantu bamaze okutegeera ani omukulembeze omutuufu. Gwe pulezidenti wonna waayitidde wonna abadde owulira ng'ali mu kusaba kalulu abadde akola ki? Abadde asomesa bantu. Mr. Kintu Sebo awo naawe tuwe oteekeyo kalonde kalangirire oli layini eri ya national unity platform newankubadde oli akabonero kange Entebbe. Akabonero Entebbe era abaana be waffe katika mu South bafunye enjogera bagamba Kintu Michael paka mu Ntebbe. Omusajja wa Yellow Checkers bebamu ku balondoozi ma manifesto ya President Museveni agamba okusinziira ku nnondoola yaabwe bo bakirabanga mukulu Byabakama akalulu akalekewo abantu basigalewo mweteeki yammwe wano mu kubala. Okusookera ddala amateeka galina engeri gye galungamyamu embeera eyo nti demokrasiya adimandinga oba adictatinga nti abalonzi bateekeddwa okumanya engeri akalulu kaabwe ke balonzeemu gye kabalibwamu ne gye kasalibwa ne gye kalangirirwamu. So demokrasiya bw'amala okudictatinga bw'atyo kyateekesaawo amateeka mu nsi ezisinga obungi nga ne Uganda y'emu ku zo aganaagezaako okuteekawo embeera eyo nti ono omulonzi alina omukisa ogulondoola akalulu ke ng'amaze okukalonda ate asobole okulaba engeri gye kabalwamu n'engeri gye kalangirirwamu. Kyova olaba nti etteeka lya Uganda likugamba ku mbeera eyo nti omulonzi ng'omaze okulonda weeyongereko emabega meters 20 meters 20 ne president waffe gwe tukkiririzaamu ffe abasinga obungi wano mu Buganda Robert Sentamu Kyagulanyi abadde ng'azigiraageranya yonna gy'ayitidde nti meters 2 kwe kuva wano n'okutuuka wali ku muti guli kwe kuva wano n'okutuuka wali awali emmotoka eri abadde ng'azigiraageranya. Meters ezo bw'ozeetegereza 2 omuntu aba asobola okulaba akalulu kano nga kabalibwa singa baba beeyisiza bulungi abaliwo bonna nga temuli bataddewo mbeera ndala. Y'ensonga lwaki
omuntu bw'abanga abala obululu gwe bayita presiding officer oba omukulu akulira okulonda ku polling station yawo akwata akalulu kamu n'akasikayo n'akulaga nti kano mukalabye nti ono yalonze Kintu Michael kati akabonero k'ekinti ntebe nti ako kamu ka Kintu nga bakakwasa agent wani wa Kintu Michael ng'agenda kumulanga bw'abumala ng'abubajjako ng'atandika okububala kigendererwa ono omulonzi mwami byabakama gwagamba ku ssaawa ya leero nti bw'omala okulonda dde ewaka tukuume emirembe temubeerawo okuleetaawo fujjo mu dde ewaka awo omukadde waffe oyo munnamateeka siniya wange ate abeera ayogeddemu ekitali kyamateeka bwagamba abantu okudda ewaka voter protector taliiwo mu mateeka webale nnyo tewabeerawo voter protector kati omukulu ono asobola okulangirira ebibye sigwe kubamu akafaananyi ng'abalonzi bonna bagenze ewaabwe ono omukulu presiding officer n'ategeeragana tugeze ne bano abaliwo bano ba agent b'abantu basobola okulangirira kye basazeewo nga bo so demokrasia ow'ekimemmette abanja nti mmwe abalonzi mulina okumanya akalulu kammwe ke mwalonze okulaba engeri gye kabalwamu n'okulaba bannammwe engeri gye balondamu nno abalala engeri gye balondamu kyova olaba ffe aba NUP oba abakkiririza mu NUP tugamba nti akalulu ako mukanoonye bannaffe abakkiririza mu nkyukakyuka akalulu ako mukalonde naawe kennyini kikukakatako okugenda okukuba akalulu ako akalulu ako mukakole kakuume omaze okukalonda kakuume kakati kabanje oba otegeeza ki ntegeeza kino nti akakiiko k'ebyokulonda akaliwo akakulirwa mwami Simon Byabakama Buganda ngono gwayogeddeko kekamu kekateekateeka okulonda mu 2021 tekuli kikyuse n'ekimu era kekamu kekaagaana okulangirira obuwanguzi bwa pulezidenti waffe Robert Sentamu Kyagulanyi obw'omusentulo obw'eggwanga lyonna omukulu akkiririza mu lwatu nti twamubba ekyo kitegeeza nti akkiriza nti twawangula naye ate tebaatulangirira naye ate nga sikkiriza nti twamubba simanyi twababba kyenkana ki President Museveni tayogera ngeri gye bamubbamu yagamba bubiri obukadde bubiri nti bamubba obukadde obwo naye teyayogera engeri gye bamubbamu tosobola kubeera mu kinjaaji gwosaze ente gwogibaaze ate n'ogamba nti bakubbyeko ebyenda abaana balabika si bamativu basobola obibba yeye mukinjaaji obanga ogaba busamma yeye mukinjaaji yasaze ente yagibaaze abaana bayinza okugamba muzeeyo tagaba bulungi musooke muggyeko ebyaffe naye ate Uganda wange kankubula ekitunzi nti mu lwatu twalaba TV ez'enjawulo ne social media groups nga zikulaga engeri ate bannaffe bano aba NRM engeri gye babbamu akalulu bo bennyini nga bakulaga waliwo ennalaba ab'amagye oba baali mu kitundu ki nga batiikinga obululu nga batiikinga ibbaasi yokka bwe batinga bayitirivu nakiraba ku mitimbagano so era bwe bumu ku bujulizi pulezidenti waffe bwe yali atutte mu kkooti lwaki yadduka teyaddukayo walaba embeera yaliwo nti n'omulamuzi kati ssaawa ya leero eyali asazeewo okusala amazima ali mu buwaŋŋanguse kiyite okubeera mu exile omukyala Esther Kisaakye so enesiga eddamuzi teyalina kwegamba yatwali desperate mu kitundu mu kiseera ekyo nga twetaaga kuyambibwa obuwanguzi bwaffe bulangirirwe ne tugenda mu siga eddamuzi ne twerabira nti ate nayo tuddukidde wafu olwakadde katusembyeyo ensonga eno Mr. Tony Sekigudde bana NRM abamu naddala abeesimbyewo bagamba nti engeri poliisi gyekwatamu abantu kifiiriza nnyo NRM akalulu era bo si bamativu n'abandi ne batuuka n'okugikipaatiikako nti olumu erabika ebeeguliddwa okukikola eyongere bali abavuganya NRM amaanyi ensonga eyagwogiraba otya kakati akalulu akagwa mu kawempe walaba ekyaliyo ebikolobero ebyaliyo si bya NRM njagala kutegeeza bannayuganda nti buli muntu azze okwesimbawo taba musiru kati muganda wange Bobi Wine ayagala nnyo amawulire nti ekifaananyi kino olwaliyo kyemulaba akalulu kabadde ka mirembe nnyo kubanga katuddo Kyagulanyi talabyeko nga bamukwata talabyeko nga afuna buzibu
kati bwateeseganya ne bana abalala kubanga buzaala abaana mubaamu ebyana kati ne mu poliisi namu mubaamu nabo enkukuumi yes kati ng'olina banaamutwalira piti kidogo ajja kukkiriza akole kino so tugamba nti era mwebale abakola ebikolobero ebikyamu nga bawa amaanyi oli kubanga ye Bobi Wine ayagala nnyo kulaga nti amaanyi weegali naye amaanyi agalagira wakozesa bano abaana basobole kugamba okulaga ekifaananyi naye ng'ate bo bennyini ali mu kukattira baana mu mbeera etali ntuufu so nno ndabula bannayuganda nti ebintu ebikolobe byonna bye mulaba si kifaananyi ky'NRM ekikolebwa wabula kifaananyi ekitta oba okuteeka ensi yaffe emabega ne bano abaagala okukozesa ebyabwe basobole okuba nga bayisayo ebigendererwa byabwe kubanga ffe tusuubira nti nga muganda wange Kyagulanyi yandibadde ali ku mugendo gw'NRM naye olw'okuba nti nga ye omuntu alina ku bigendererwa nga yebira kati byateekeddwa okukola temusuubira nti asobola okukola ebintu ebituufu oba ebintu ebirungi oba okwagaliza eggwanga obulungi. Mr. Mike mudakiika emu kitundu naawe mpa teekeyo waliwo naye bannamu abali ku saidi eya opposition naye nga tebagidde mu ambuleera abagamba nti poliisi egezaako consolidatinga buwagizi bwa kibiina kimu bo babattattane naddala aba NPP naliko n'aba PFF nga bagamba olwo olukwe lwakulaba nga gavumenti eremeza opposition olukwe lwe luliwa okukuba abaana b'NUP n'okubasiba consolidatinga buwagizi bwa no asi kituufu kubanga ekisooka okulaga ekyo nti nga tetunnaba kugenda mu kalulu kano nga tebannaba kunominating aba president ekisooka President Museveni talina kigendererwa kiteekawo demokrasiya ow'ekimmemmette wano mu Uganda okuleka bannansi beerowooleze n'okulonda abakulembeze be baagala ekyo ekigendererwa takirina kubanga nga tetunnaba kutandika kampeyini zino yasooka kukakasa nti abaana baffe abakuuma president wa NUP Robert Sentamu Kyagulanyi bonna bakwatibwa era bateekebwa mu makomera tebakwata bali aba PFF aba DF abaki boyogeddeko terino omu gwe bakwata kababe ba FDC wabula bakwata baffe ne bakwata Edi Mutwali mu komera akirewo Kivumbi Bobi Yanga banji bali mu komera era tulwana okulaba nga tubajjayo bonna abamu tulina okukkiriza ntujja kubamalayo Katonda nga yemubeezi naye tekiriiwo ekyogerebwa nti Nuupu bajongera mu maanyi Nuupu yesinga amaanyi mu bibiina bya opposition ku ssaawa eno oyo fact era tugikirize kati ne President Museveni olw'okwagala okunafuya Nuupu alina okukola ebyo ebinafuya Nuupu abe kati kambasiibuli tunayongerezaawo oluddako neyanziza muganda ekitunzi abantu be Katikamu South njagala okubasiibula nga bwembeebaza ate abatwaniriza jjo mwebale nnyo bannanga abantu b'omu Bajjo omuluka ogwo gwa Bajjo mwatwaniriza bulungi kansubire nti n'abantu abali mu muluka gwe Kalulaawo ewaluleeta nammwe mugenda kutwaniriza bulungi olwaleero tulinammwe nja kuba mbatuukako ku ssaawa 6 zennyini mwebale nnyo mwebalire ddala. National Chairman Yellow Checkers basiibule ssebo njagala kutwala okwebaza mwenna ababaddeko ba Yellow Checkers abakunzi ansembyayo n'ekino nti twatandise okusomesa bannayuganda ku byenkulaakulana ate n'okulaba omuntu ogenda okulonda ng'ategedde atya ayongere akasente mu nsawo era ennaku z'omwezi ku lunaku wiiki ejja ku lunaku lujja kuba lwakuna ngenda kubeera laakaayi mu ggombolola ey'Ekiyovu okulaba nga tusanga abantu okubasomesa n'okulungamya. Njagala kwebaza nnyo mukama wange Hedrick Lwaboogo mu lw'enteekateeka tejjaliko n'okusomesa bannayuganda. Njagala okwebaza ne mukulu Kagonyera ne Mr. Kagonyera mutumira nnyo ne Freddy Bwamwine commissioner bonna mbaagala nnyo Sebugenyi manyi Sebugenyi ennaku zino simanyi ono waffe naye abeerayo yo mpasaidi Sebugenyi ayina saidi eyo naye sigitegera gyali naye
ajja kukomawo tusobole omusomesa asobole okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Kale tweyanza ege. Mr. Kintu. Sebo. Baloti tewanvuwe nnyo. N'abantu 10. Ekatiikamu nga muli ba. Anti bano abaliyo be baleeta ebizibu. Abazeeyi bano abategeera. Ababaka abaliyo be babata performinga. Ezo ziri za busezera. Ze baloti empamvu. Babaka tebaperforminga. Omubaka wa performinga. Mutya n'okumwesimbako. Producer nga mbuzza ki ekyagaana okugira kwambuleera. Techanga najira kwambulera nagenda mu kamyufu naye munnange emivu ye jaliyo mwenna mwagiraba era netutamatira nange yambulera giyagabirwa akadde kaweddeko ekyo nja kimubuuza olulala tujja kukiddamu tukittange tugende mu Zion Pashiwas Prayer Mountain